wali owuliddeko obuntu obukuwumira mu matu nti abaffe obadde okimanyi ti kuno kubeera kulabula mu nsi ey'omwoyo. Wuliriza emboozi eno n'obwegendereza nga bwe tugikuleetedde olunaku olwaleero. Tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Uganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Ate gwe munaffe atanaaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu k'onyumirwa empeereza yaffe. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku bye tukola oba kuyita okusharinga nkwebaza bya nsusso. Weebalire ddala tojjangaoko era munaffe tukusaba bw'oba ng'onyumiddwa bye tukola okoneko mu kigalo awo like mu ngeri yemu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emmy April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako. Newankubadde nga bangi ku ffe tetutwala nsi ya mwoyo kubeera serious oba mu ngeri nnyangu katugambe, newankubadde ng'omwana w'omuntu weeraba ng'otambulira mu mubiri wabula omuntu alimu ebitundu bibiri era ng'omwana w'omuntu ali mu mwoyo era ng'ali mu mubiri. Newankubadde ng'abantu bangi ensi y'omwoyo tugitwala for granted ng'omuzungu bw'agamba oba katugambe, newankubadde ng'abantu bangi ensi ey'omwoyo tugiwulira buwulizi n'abalala tetuginaako bumanyirivu bumala. Naye olunaku olwaleero njagala otegerere ddala bulungi ti ensi ey'omwoyo ya ddala era ng'omwana w'omuntu atudde mu nsi bbiri. Omwana w'omuntu mwoyo ate mu ngeri endala mubiri. Newankubadde nga bangi ku ffe tetufaayo nnyo eri ensi y'omwoyo wabula ensi y'omwoyo eno ya ddala ate nga ffenna buli muntu alina obulamu atambulira mu nsi bbiri zino ey'omwoyo n'ey'omubiri. Era kyova olaba bw'oba weebase ovaawo wano mu nsi ey'omubiri mpozi katugambe n'oyingirako mu nsi ey'omwoyo. Y'ensonga lwaki abasinga ku ffe bwe tuba twebase tumanya okuloota. Ey'ensi gy'olooteramu y'ensi ey'omwoyo wabula ng'ensi ey'omwoyo eno okugigendamu tekikwetaagisa kumala kwebaka. Osobola okugigendamu ne bw'oba nga tomaze kwebaka oba ne bw'oba nga toloota. Edda era nga bajjajjaffe be baliwo mu nsi eno baafuba nnyo okusoma ensi ey'omwoyo. Kyenva nkugamba ti ensi ey'omwoyo ya ddala naddala eri abantu abo abafuddeyo okwekenneenya n'okusoma ensi eno. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe olw'okuba baasoma ensi ey'omwoyo tulina enjogera ze twasangawo wano ezigamba nti bw'owulira ekiwuggulu nga kikaaba kiba kiranga amawulire amabi oba nti kiba kibika nga wabaawo omuntu anaafa. Waliwo n'ebirala bye tuwulira ti bw'owulira ekisulo nga kikusula wansi kiba kiranga amawulire amabi. Oba oliawo oba onoofuna obuzibu omutima gwo ne gwennyika oba oliawo n'okaaba. N'ebintu ebirala bingi bye tuwulira bye twasangawo nga bajjajjaffe boogera wabula okumanya amawulire gano tebaamala kukyalako mu ggulu naye baatwala obudde ne beekenneenya era ne basoma ensi ey'omwoyo. Kale no munnange kyenva nkugamba ti ensi ey'omwoyo ya ddala era abantu abeewaddeyo okwekenneenya ensi eno balina bingi bye bategedde. Kyokka newankubadde ng'abamu ku ffe tetutwala muwendo kusoma nsi eno eyitibwa ey'omwoyo, naye tegeera bulungi ti omwana w'omuntu oli mwoyo ate oli mubiri era nga kya muwendo nnyo okutwala obuvunaanyizibwa okusoma ensi eno ey'omwoyo nga bw'otwala obuvunaanyizibwa n'osoma ensi ey'omubiri, kubanga ebintu bingi ebibeerawo mu nsi ey'omubiri bisookera eri mu nsi ey'omwoyo. Olunaku olwaleero kyetuvudde tusalawo tutunuulire obugombe buno obuvugira abantu mu matu. Okusinziira ku bakulu abawenya ensi ey'omwoyo obudde bagamba nti obugombe buno obuvugira mu matu bulina obubaka obukulu ennyo era nga bagamba nti obuntu buno obuvugira mu matu bulina amakulu amakusike omuntu yenna g'atandisaanye kubuusa maaso. Era bagamba nti buba bubaka ddala obuviira ddala mu nsi ey'omwoyo nga bulabula omwana w'omuntu awangaalira ku nsi. Yadde ng'ebiseera ebisinga bangi ku ffe bwe tubuulira tulowooza nti kuba kusaagamu era ebiseera bingi oyinza okukawulira nga kakuvugira mu matu n'otabifaako, naye nga okusinziira ku bakulu abeekenneenya
bwekenneenya ensi ey'omwoyo bagamba nti buno buba bubaka ddala obulina amakulu amakusike nga kale buli muntu yenna bwe wandibuwulidde wandibadde ova ne ku byokola n'ofumiitiriza kubanga ekyamazima obeera oli mu kuweebwa bubaka okuviira ddala mu nsi ey'omwoyo. Okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, abantu bonna mu nsi ey'abalamu balina bamalayika abakuumi. Era okusinziira ku kitabo kya Samweri ekisooka essula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'ekumi wagamba nti Mukama n'agamba Samweri nti laba ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiriwaawaza amatu g'abantu bonna abalikiwulira. Kale nno munnange tolowooza nti amatu go kale nno ebigambo bino ebisinga ebiri mu Bayibuli birina amakulu amakusike newankubadde nga mu mbeera eya bulijjo tumanyi nti ekintu ekiwaawaza amatu kiba kigambo bugambo ekyogerwa omuntu naye ate mu ngeri endala wasobola okubeerayo amakulu ag'omunda. Mu ngeri eno kyengezaako okukulengeza nti amatu tegasobola kumala gawaawaala era wabaawo ekigawaawaza. Awo nno njagadde otegeere ti singa owulira obudde buno obukuvugira mu matu, obudde buno si bwa butonde oba nti si bwa ku nsi, kubanga bulijjo singa obudde buno bubadde bwa ku nsi bwandibadde ng'ebidde ebirala byetuwulira bulijjo ebya bulijjo nga bivuga, kubanga oli bwakubira awo ekidde tolema kumanya nti bakubye bukubi kidde. Naye obuntu buno bw'obuwulira nga buvugira mu matu era mbutuufu owulirira ddala nga buva ku sseŋŋendo ndala. Kale nno kyetuvudde twagala leero otegeere amakulu amakusike agali mu budde buno obuba bukuvugira mu matu. Nakugambye okusinziira ku bakulu abasoma ennyo ensi ey'omwoyo oba abawa obudde ensi ey'omwoyo balambulula obudde buno obuba buvugira mu matu nga bwe nasoose okukugamba. Abakulu bagamba ti singa owulira obuntu buno nga bukuvugira mu matu teekayo omwoyo era osaanidde owulirize bulungi ensi ey'omwoyo kyegamba. Bagamba kasita owulira obudde buno nga bukuvugira mu kutu okwa ddyo oba okutu okuyitibwa okwa right, wabaawo obubaka obulungi oba obubaka obw'okukuzaamu amaanyi. Kale katugambe ti singa obadde mweraliikirivu oba ng'olina embeera gy'oyitamu oba ng'olina ebirowoozo bingi ng'olowooza nti tobivvuunuke, singa owulira obudde buno nga bukuvugira mu kutu okwa ddyo tegeera bulungi ti ensi ey'omwoyo ebeekuwa obubaka nti totya. Embeera eyo yadde weeri ojja kugivvuunuka, oba mu ngeri endala buba bubaka nti olina ebirungi by'onootera okutuukako, oba mu ngeri endala okusinziira ku bakulu bano abasoma ensi ey'omwoyo bagamba wabaawo bamalayika oba bayita guardian angels abakugamba nti bali naawe yadde olina embeera gy'oyitamu ojja kuwangula. Kale nno kasita owulira obudde obwo obukuvugira mu kutu okwa ddyo bubeera bubaka obuli positivu era bw'obuwulira totya. Bw'oba olina embeera gy'oyitamu yongera weesibe ekiwuzi ogume. Tegeera bulungi ti bamalayika b'abakuumi babeera naawe okusobozesa okuwangula embeera gy'oyitamu, ne bwebanzi bwetya baba bakuwa obubaka ti weebali ojja kumalako era ojja kuwangula embeera eyo. Oba mu ngeri endala wabaawo obubaka obukugamba ti olina ky'onootera okufuna naye nga kirungi, oba nti onootera okuvvuunuka owoyita otuuke mu mbeera ennungi, oba nti oliko amawulire amalungi g'onootera okuwulira ag'obuwanguzi. Kale nno bw'owulira obuntu obwo bukuvumira mu matu ku mukono ogwa ddyo tegeera bulungi ti ago ge mawulire oba bwe bubaka obuba bukuweebwa mu nsi ey'omwoyo. Wabula ate mu ngeri endala bagamba nti obudde obwo obuvugira mu kutu okwa kkono kuyite left bagamba kuba kulabula era nga bamalayika b'abakuumi bayite guardian angels baba bakulabula. Oteekeyo omwoyo oba weegendereze nnyo okugeza baba bakulabula ti oyinza okubaako embeera embi gy'osisinkana, kale ng'osaanidde okweteekateeka. Mu ngeri endala abakulu abagoberera ensi ey'omwoyo bagamba okugeza singa oba oyina by'oyagala okusalawo, tugeze ng'olina ettaka ly'oyagala okugula oba ng'oyagala kwewola looni oba ng'olina ensonga yonna gy'oyagala okusalawo, abakulu bagamba nti bamalayika bo mu nsi ey'omwoyo oluusi basobola okuba nga bakulabula nti wandisse ku bigere n'osooka ne weetegereza ensonga, oba mu ngeri endala bayinza okuba nga bakulabula eri emikwano egikwetoolodde
obudde oba mu ngeri endala bayinza okuba nga bakulabula ti waliwo amaanyi ag'ekizikiza ageetoolodde wooli, oba mu ngeri endala bayinza okuba nga bakulabula ti onaatera okusanga obuzibu. Kale nno buli w'owulira obudde buno obukuvuumira mu kutu okwa kkono left, teekayo nnyo omwoyo otegeere bulungi nti waliwo obubaka obuli mu kukuweebwa mu nsi ye ey'omwoyo, okwegendereza oba emikwano gy'olina oba ensonga eyo gy'oyagala okusalawo oba ettaka eryo ly'oyagala okugula oba omulimu ogwo gw'oyagala okuvaako oba gw'oyagala okugendako oba eggwanga eryo ly'oyagala okugendamu. Kale mu ngeri ennyangu obubaka buba bwakukulabula oba olugendo lwo lw'oyagala okugendako, obubaka buno obukuweebwa mu kutu kuno okwa kkono buba bwakukulabula. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti bw'oba musabi wandibadde ogendako ebuziba n'okusaba. Kale katugambe ti waliwo amaanyi ag'ekizikiza agakwebunguludde n'osobola okuba ng'ogendako ebuziba ne Mukama, okwongera okwebuuza ku bamalayika bo oba okwongera okusaba. Bw'oba nga toyina maanyi gajjawo mbeera eno waakiri ne weegayirira Mukama akuyamba akuvuunuse, oba nga olina ky'oyagala okusalawo n'oyongera okukoowoola Mukama akuyamba akuwa amagezi, oba nga ky'ogenda okusalawo kinaakuyisaawo. Naye ng'abakulu abagenda ebuziba mu nsi ey'omwoyo bo bagamba obuntu buno buvugira mu kutu okwa kkono buba bubaka obukulabula. Kale nno munaffe olw'okuba omuntu mwoyo ate mubiri, kikukakatako bw'owulira obubaka buno okutta ku bigere mu kintu ky'oba ogenda okusalawo mu ngeri nnyangu n'oyingirako mu kusaba oba ne weewaayo eri Mukama n'oyongera okutegeerera ddala obubaka buno obwabadde bukuweebwa okuyita mu buntu obukuvuumira mu kutu kuno okwa kkono. Kale munnaffe bw'owulira obuntu obukuvugira mu matu buno teweesuulirawo bwesuulizibwa naggamba, naddala buno buvugira mu kutu okwa kkono. Twala obudde ogendeko mu maaso ga Mukama, oba twala obudde oyongere okwetegereza ensonga munaddala mu ekyo ky'oba ogenda okusalawo, otte ku bigere oyongere okwekenneenya, sinakindi osobole okufuna amagezi amalala g'obwongo bwo buteese bulungi. Kale nno munaffe tonyooma kubanga ne bye twasangawo banjajjaffe bye boogera ti ekiwuggulu bwe kikaaba bw'olaba nnamunyenye, bintu bingi nnyo bye twasanga boogera, naye ng'ebisinga bw'oba obitaddeko obudde oluusi bibeera bituufu, n'ebirala bw'oba bitaddeko obudde ne weegendereza oluusi ovvuunuka. Kale nno tonyooma bubaka buno kubanga omuntu mwoyo ate mubiri mu ngeri y'emu y'ensonga lwaki oloota ebirooto ebyo by'oloota tobiyooma. Twala obudde obifumintirizeeko kubanga era ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli kyogera mu kitabo kya Yobu, kyogera nti Katonda ayogera emirundi ebiri oba gumu, naye abantu ne tutafaayo. Emirundi mingi tufunye obubaka okuva mu nsi yaffe eno ey'omwoyo naye ne tutabuteekako obudde. Y'ensonga lwaki olwaleero nkugambye nti omuntu mwoyo ate mubiri. Kale nno tambula ng'okimanyi nti yadde oli mu mubiri naye ate era oli mwoyo, era nga kikulu nnyo okutunuulira ensi eno ey'omwoyo okutegeera kiki kyetugamba, kubanga eyo yeetuluŋŋamya bulijjo mu nsi eno ey'omubiri gye tulimu, kubanga ebintu byonna nga tebinnabaawo mu nsi ey'omubiri bisookera mu nsi ey'omwoyo. Wabula okusinziira ku saayansi, abakugu bagamba nti obuntu buno buwuumira matu butegeeza ky'obaako endwadde ez'enjawulo, era ng'abasawo bagamba obuntu buno buwuumira matu butegeeza ky'oba n'endwadde okugeza endwadde eya puleesa, endwadde eza allergy, anemia, era nga n'olulala buno bw'owulira nga buwuumira mu matu bumu ku bubonero obutegeeza nti olina ekirwadde kya ssukaali, ebizimba, oba nti oli mu mbeera ey'okwennyika, ng'omutima gwo gwennyise, ng'olina ebirowoozo bingi. Kale nno bannaffe kyetuvudde tukugamba nti ensi ey'omwoyo ya ddala, era ng'omuntu otambulira mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri, y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga obeeraawo n'ogamba kale omutima gwange gwaŋŋambye, nakiwulidde ng'omutima gugamba tikola ekintu kino oba nti tokola kintu kino. Singa oba wagoberedde omutima kye gugamba, eyo yennyini y'ensi ey'omwoyo. Oluvannyuma nti olw'okuba ekintu kiba kyasookedde eyo mu nsi ey'omwoyo n'otagoberera, ogenda okulaba nga kituuseewo mu nsi ey'obuliwo oba mu nsi ey'omubiri. Kale nno n'oddako emabega n'ogamba nakiwulidde, naye ng'okwo kuwulira kw'oba wawulidde kiba kyasookeddeyo mu nsi ey'omwoyo, abasinga obungi gye tutafaako. Kale nno ky'ekiseera
okutegeera olunaku olwaliro otandike okuwa obudde ensi zino zombi nga bw'ofa ku nsi ey'omubiri n'onaaba mu maaso n'oyambala engoye era fa nnyo ku nsi ey'omwoyo otegeere ti olwaleero biki ebiyinza okumbaako mu maaso, biki ebiyinza okubaawo olunaku olwaleero, biki ebiyinza okubaawo wiiki ejja, biki ebiyinza okubaawo omwaka ogujja oba omwezi ogujja. Ekyo kyonna kijja kubaawo ng'ensi eno ey'omwoyo nayo ogiwa obudde okugeza ng'osaba ne weebakira mu Katonda. Kisobola okukusobozesa okuloota ebirooto kubanga weebase osabye n'oloota ebirooto ebikulabula mu mbeera n'olaba nti oba mu maaso ojja kufuna akabenje, n'oloota ebirooto eby'enjawulo ebikulabula ku bulamu bw'obw'omu maaso. Olwo nno n'osobola okusoma ensi ye ey'omwoyo n'osobola okusaba oba oliawo ne weegayirira Mukama n'abijjawo. Okusaba kuno kwa ddala okugeza mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mu kitabo ekya Luka tulaba Mukama waffe Yesu nga yazuukukanga ku makya ennyo ng'abantu bonna bakyebase ng'obudde tebunnalaba n'agenda ne yeegayirira Mukama. Mu ngeri yemu bwe yali anaatera okugenda ku musaalaba yeegayirira, Bayibuli etugamba nti n'entuuyo ze ne zitandika okujja omusaayi. N'abalala abantu be tulaba mu Bayibuli abeegayirira Mukama kuliko Kaana eyali omugumba yasaba Mukama n'amuwulira, kuliko Keezeekiya eyali agenda okufa n'asaba Mukama n'amwongera emyaka, kuliko Danyeri eyasaba mu bunnya bw'empologoma, ne Eriya naye yasaba, n'abantu bangi baasaba. Kale nno okusaba tokuzannyisa kukuyamba okutegeera ebiri mu nsi ey'omwoyo oba ebiri mu bulamu bw'obw'omu maaso ebinaakutuukako oba bibi oba birungi n'obisabira. Era okusaba kuno kukuyamba okwegayirira Mukama n'akukyusiza mu mbeera. Kale nno togayaala mu kusaba kuno kubanga mu ngeri yemu kwekwongera okumanyisa ensi eno gye tuyita ey'omwoyo, era ng'ensi eno ne bajjajjaffe abaasookawo tebaagitwalanga kyakuzannyisa. Y'ensonga lwaki wakkulu owulira ebintu eby'enjawulo bye nsoose okukugambako ti bajjajjaffe baasomanga ensi ey'omwoyo ne bategeera ebintu bye tulaba ku nsi kuno kye biba biranga mu nsi ey'omwoyo, era nga bingi ku byo tubiraba. Ategeera twakula tuwulira ti obuntu buno buwuumira mu matu. Abakulu baatugamba nti bakwogerako, bwe wakawuliranga nga kawuuma ndowooza ojjukira abakulu bwe baakugambanga nti bali mu kukoogerako, naye ng'abaakwogerangako bo abakulu baagambanga nti baalinga bakwogerako bulungi. Abantu bo abaludde okukulabako be baabanga bakwogerako, era bwe wawuliranga obuntu obwo bukuwuumira mu matu ng'abakulu bagamba ti abaludde okulaba abantu bo bali mu kukoogerako bulungi. Ate oluusi bwe weeruma bagamba nti waliwo abakwogerako obubi oba bwe weekoona. Kale ensi y'omwoyo eno gw'abadde tagimanyi yongera ogyekenneenya kubanga yaddala, naye ng'obuntu obuwuumira mu matu abagoberera ensi ey'omwoyo bagamba nti bwe butyo bwe butegeeza. Kale oba obadde tobugoberera tandika okubugoberera. CBS FM.